Emitwalo gijo 7 n'ekitundu ate nga bannaffe ba Soroti balinayo emitwalo 10 bweddu kakati nomene mbankutwalirawo mu kikusike. Ekikusike bwenkututte bano bannaffe olwaleero tugenda batukikyusamu katono okuba gye twava nga basoma kisome naye kakati essaawa eno bagenda kuba tebatulaga bikolwa tulabe ate kati mwe bwabakola bwati ategeeza ki ndowooza mukitegeera olaba aliyeko akitegedde ate mmwe Soroti undi naawe kakati njagala eki kino tukinyonnyoke bulungi tukitegeere. Bwe nkukwasa ku mulundi guli walinga osoma n'obabuzaabuza bo ne batubuulira ekiriwa ku lupapula. Leero njagala ofuukeko kasiru omanye omwami oyo atera okuddiramu enanga byayogera. Leero we njagala naawe obeere bwoti bali batubuulire jaa ekyo kitegeeza kikopo okitegedde weewaawo yimirira butengerera wano kina nga sina kikwasa sooka ombuulize kubeeka bamanye nti ku semi watuuka. Amanya nze Kabuye Fahadi. Omulimu ndi interior designer sebo. Interior designer mpozi akola biki? Tu designinga mayumba curtains gypsum work. Akalanga akayisizaawo mukulu naawe buuza kubeeka. Sebo erinnya nze Ibrahim Sekinobe ndi electrical engineer. Okay omukulu asembayo. Amanya gange bampita Segya Zakaria straight out Soroti. Tunda ngoye mukatale. Amina atunda ngoye mukatale edakika ziri bbiri zimpeewa ssemateeka era njagala ozikozese n'omutima omukumu tandikirawo bubonero bw'okozesa fuluuta kukaaba kusiiya kuyita muntu kusamba piki kuvuga piki naba kwerongosa kweraba mu ndabirwamu kwesiga bizigo kuyiwa ndusu nze kukuba kiboko kwesiga bizigo kweraba mu ndabirwamu kwekolako kwenyiriza akadde kawuliridde empiiga ekyo kye bayita ndabako zonto tuli ku Ensitaano semifinal gwe munnange aliwe waka abasajja balabe bazontoseemu awo azoba obutuntu awo nga tebutegerekeka naye ngeno semifinal munnange ensimbi ndowooza ziraba waliwe zirinnye bannamasaka ntuuse ndi mu luggya lwo omwana ow'e Masaka emitwalo giigyo nkulaba oli 7,115 bannaffe obalaba bakunukiriza emitwalo 3 yimirira wano obusimbalala osobole okubuuza kubeeka n'omulimu gwo abeeka mu namba tumiddeko bannamasaka amanya Kagoye Joffre nga ndi social worker. Social worker omukulu buuza kubeeka. Amanya gange bampita Steven Nathan Mukalazi nga ndi travel consultant. Aya basi mukulu sebo. Amanya gange bampita Isoba Ivan nga ndi computer scientist. Computer scientist awo nno mwabasoma mu bisingo bitega ngenda kuba nkukwasa ebintu byakyuseemu bwe nkukwasiza bwenti ekikusike kyange omanyirawo semateeka yampadde dakike muna ekitundu wantuli ku semi saagala ogambe nti ate nze nkuwadde tandikirawo enkola yaffe nga bwebadde kudduka mulalo musirikale atoye saluti kulwanagana mukubi wa bikonde anyize akuba nduulu kuzina mulalu
wa traffic alagirira motoka. Ozina Musezi akadde kamulidde empiga gwemunanga ali awakawonto webiri bw'oyabagira ati omanya nti embeera si nnyangu. Munnange asoose n'okudduka yabatandikidde awo beera oyiseemu okuloota aba aloota ate nga abawa trafiki. Munnange wano yabadde n'okulwana awo manjirawo golola azikuwadde nabeera n'omufere kati gwetomanyi kukola mufere nakusikamu abeera kubya ekyuti omusezi ye yakakoze bulungi omubbi kyate mumo temubanga ku bodaboda kikole omwana amanye nti onange oyo mubbi ayina katukoleddemu. Omwana alina bwe yakyogedde naye yabeera malaaya. Munnaye kankubulizemu wano wenyini akatundu kano ak'ekikuske tuli ku semifinal za Ensitaano. Omanyi Uganda gwali eka kyonna kye kiri naawe webanga onyumirwa Kunta Production ekifaananyo kyabwe kinyirira tuli mu 4K ate nga BBS Telefina ekugamba tweyongereyo paka gye tunakoma Ensitaano. Omanyi Uganda gowewaka kino kyekibuuzo kyo weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ensitaano, omanyi Uganda.